Tuzze wano okuba nga tuteekayo erinnya lye twagala okukozesa mu kibiina ekipya kye twagala okutandikawo kye tuyita People's Front for Freedom PFF. Tuteeseeyo request ya reservation eri chairman wa Electoral Commission era tuli abantu 12 naye nga tukiikirira eggwanga lyonna era ng'enessaawa eno bonna bamanyi wano we tuli tutandike ekibiina ekipya. Ekibiina kino kigenda kuba ne kkala 2, emu ya enjeru endala ya bbulu kye tuyita royal blue, nga n'akabonero ke tujja okukozesa kasimu kuba tusuubira buli muntu mu Uganda muno alina essimu at least efaananako bweti era nga buli anaba ng'alina gwakubidde nga tumanya buli omu afunye eddembe. Kwaffe tugamba eddembe lya buli omu era buli omu wa ddembe. Mu Luzungu tugamba freedom for all for freedom. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.